totuuza totuuza bwongo ndi Sava Kini Mayanja kulikayo yonna gy'oyitidde olunaku olwaleero gwe tubadde naye mu bikujjuko eby'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka kulikirayo nnyo ddala mwebale kubugiriza Namulondo kyemukoze kya ttendo nnyo ate ne bannamawulire baffe ndabye nsejjere bamubikikonde golola simwangu naye kati ebyo natujja birinde ebyo mu masukkulumu ku ssaawa 3 naye nga program totuuza bwongo buli lwakusatu essaawa ebereemu era naffe tugenda kwawukana nnyo n'ebiriwo tugenda kusimbira ddala awo tulabe ebintu bwe bitambula obuzibu kiki kyetusomesaako leero tutambule tutya nkugambye ndi Sava Kini Mayanja wano kuleeta TV mwaliro gwakubiri ne menta wange Kojiya Bwongo Kawagala Bwongo nyini bigambo ebisinga obungi yagamba alina okufanga ng'okola bababuuzeeko baabo abatwala ku Delta TV mwebale okwekuumira ku Delta ate mwebale okukola kubanga ensi yaffe eno okugitwala mu maaso tulina okukola ennyo twagala okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira ag'omulundi ogwa 26 gusinze saayi Ssaabasajja webale nnyo magundegunde magulu nnyondo yagundegunde magulu nnyondo ayongere okuwangaala waliwo yawangaala ennyo ne bamukululira ne Kaliba tugaa nti Ssaabasajja wangaala bakukululire ne ku Kaliba Ssekabaka Jjuuko yatuuka ettooke okuliyita eryanda nakunyumiriza ebyabuganda bagamba nti omuntu asobola okugamba nti agundegunde magulu ate gusinze wabaawo ekigudde mu Buganda ekizibu kati nga bwe twabiddwako tusasira tutuusa okusasira kwaffe eri Obuganda Ssaabasajja twakuumye bubi kituufu twakuumye bubi awo guba gutusinze gwatusinze gusinze kuvibwako ekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma Ssaabasajja gwatusinze family ey'owekitiibwa Kaya Kavuma kubanga omukulu oyo lumu na interactinga naye tumwebaza emirimu gyakukoledde twebaza n'obulamu bwe obukozi obuteebalira abadde mukozi nnyo kyemumanyiiko era kyenamulabako nga CBS eyo nga yakatandika ng'olaba buli lunaku abeerawo kulanga buli kimu kitambula bateesa kino negamba niyani owekitiibwa so abadde mukozi abadde ayagala Obuganda emyaka mirungi egyo tugyebaliza so mirimu mirungi n'emyaka twagala okukomawo ate ku totuuza bwongo totuuza bwongo olunaku olwaleero neno ekonga y'amaanyi Umaru ali mu studio mwantuterereza Umaru jako omuzindalo okuno tusobole okwogera bulungi guviireko ddala waawo awo kale tereddemu omanyi ebyuma by'abazungu si byangu ebyuma bino tebyakolebwa mu buwangwa bwaffe ffe twali tumanyi kukuba walabye ekiro abaana basuze bakuba eŋŋoma basaamira ensaasi era nga bwe babonga n'ebiwato banyeenya kugaliba enjole ebyo ffe yekkalice yaffe gyetwali tulina okusitula ennyo etuuka okuvuganya naye ate omwo mwe mufubutuka mweyo kalice ey'eŋŋoma mwe mufubutuka n'ebyuma kubanga bwentunulira basempeke nga bakuba amadinda mwe muva ennanga oba kuuta obudingidi mwe muva zairo mwe muva kagundi violini kati mu buwangwa olwaliro njagala otunulire wano tuyinza tutya okuyita mu buwangwa kati nga Ssaabasajja Kabaka bwakulembeddemu n'agamba nti tuzimba amasomero tuzimba amalwaliro tujjanjabe ebirwadde bino tudduke emisinde buli kumakyakwera kukola dduyiro tuyinza kutya okuyita mu buwangwa okukulaakulanya ensi kati ago njagala otunule leero
ffe nga bannayuganda tuyita tutya mu buwangwa okulaakulanya ensi naye ate bwe tuba twogera obuwangwa you know it is not kati obuwangwa bugazi bungi obuwangwa bugazi waliwo obuwangwa bwe tugamba actually mu luzungu culture is the way of thinking, feeling, acting. Yengeri gy'owuliramu, gy'olowoozaamu, gy'okolamu ebintu, ebintu bye mukozesa. Kati ffe mu Buganda tugamba nti obuwangwa bulina ebintu nga 45. Tulina obuwangwa bulimu empisa, emizizo, obulombolombo n'ennono. Ebyo byetutambuliramu empisa, emizizo, obulombolombo n'ennono bigazibwako ebintu bye mwambala. Kati ezo biri mu mpisa, okwambala mpisa naye oyambadde otya kalombolombo. Kakati si waliwo what is very interesting waliwo kati culture tulina ogisusa ku ya Buganda. Kubanga wali abanyankole balina culture yaabwe, abagisu balina culture yaabwe, naye ate tuyinza okubeera on individual family culture, mulina engeri gye mukolamu ebintu byammwe ng'amaka, ate waliyo ne organizational culture, ekitongole nga bwe mukolamu ebintu byammwe, ne tubeerako ne kale tribal culture. Kakati netubeera tuyinza okugamba African, tuyinza okugezaako ne twogera ku African culture. Waliyo ebintu ebimu ebitukwataganyanga bannayuganda ne tubeera ne culture emu. Kakati culture obadde owa nga Buganda nga Ssaabasajja Kabaka bagezaako okulaba nga culture yaffe ekula ate n'abantu ne bakulaakulana. Kati bwe tuba twagala okukozesa culture okulaakulana ate tulina okusukkako ku muntu akutta omumuli ogwo. Tulina okusukka ku Ssaabasajja oba culture eyo abantu abo bogamba kubanga kati waliyo ebintu katugambe ebintu Ssaabasajja byayinza okwogera oba omukulembeze n'ow'ennono kati tuyinza okugamba omulimoli weteeso oba oweggulu oba owebunyolo omukama oba onyimba kabamba oyo balina ebintu bye boogera ng'ebintu biva mu culture nga bwe babyogera bi-inspiring omuntu okugenda mu maaso. Naye ffe ng'abantu tulina okusukkako ku ebyo because waliyo abantu abasinga nga balowooza nti abafuzi b'ennono be bajja bayamba okukulaakulana. Tuleme kulowooza nti bajja kutuyamba okukulaakulana wabula bye batugamba tubitwale naye ate batugamba nakatono nnyo okusinziira ku biriwo. So bandyongeddemu tebasobola bimalayo because culture mugazi. Kyova olaba tugamba culture y'engeri gye tweyisaamu. Tulina ebintu bye tulina okwesibako ng'ate biva mu nnono zaffe, biva mu roots. Mu nsibuko yaffe. Waliyo ekitabo kye nsomako. Sina kitabo. Waliyo concept gye developing. Bagiyita cultural intelligence. Kati nga waliyo bagamba emotional intelligence. Ne kati waliyo kye bayita kati these days abantu batandise okuvumbula kye bayita cultural intelligence. Egamba that no country can develop genuinely without going back to the cultural roots. Teri gwanga lisobola kukulaakulana mu nkulaakulana ya Namaddala nga teritunuddeeko ku nsibuko. Terizeeyo ku nsibuko nga they are not hanged on a culture. They are not kati nyiza okugamba omuntu yenna n'okulaakulana nga toyina tribe yo obeera artificial. Ate nkubuulira era generation eyinza okuggwako era abaana ne bafuna obuzibu okujjako ng'okiryetinze nga artificial culture ate nefuuka genuine ey'Abamerika.
kubanga Abamerika kalicha yaabwe yazimbibwa buzimbibwa. Waliwo abadde avuma waliwo yavumye ne bamulangira racist agamba I'm not the first black person to say so. Even Reagan said it. Kati kalicha y'Abamerika abantu baava buli wamu bagatta ne bagatta kakati omu n'agamba banne kakati tuzimbe ensi eyawamu nga buli omu avaayo tubeere ne values ezitufuga. So it is artificial. Yali artificial naye neemala neetereera mu layini abantu ne bagikkiriza nesimba emirandira era kyova olaba America yensi wooyingira gwe no managinga you achieve your dream bagamba notukiza ebirowoozo byo is the country where you can achieve your dream yo yonna gy'oyagala bw'oba ogyagala ogifuna mu America. Eyo culture yaayo eyaniriza, culture yaayo egatta, culture yaayo erowooleza mu binene, culture yaayo kwegamba balina culture eyaabwe eyaliyo original yali yaba Red Indians yo nefedinga kati ebaliwo leero balowooleza mu kuba ffe tusinga ffe tukulembera ffe tulowooza kino tewali atulumbagana ffe tuli banene tuli banene. Kakati bw'oba okompeyalinze culture ey'America ne culture eya Africa there are things between okuyigamu kubanga bw'oba weegendereza the way Uganda is moving abantu bangi nnyo bayingira eyinza okubeera nga United States of Africa. Tusanga nti tulinawo baganda bafa Abasomali webali tulinawo Abakongo webali Abasudani tulinabo kati tumaliriza nga tukoze intermarriage tuyinza okukola ey'America tuzanye tukozeewo eggwanga eppya naye nga lino ennono ezo ez'enjawulo ennono ezo naye ate nga waliwo na zino original kati ate nze I always believe so much mu zino original the actually culture the banyankole culture kati ezo ne tuzigatta ne tufuna wanu culture kakati abantu bonna because that will give us a competitive advantage tuleme kubeera nga nsindanga naye tulina kyetuwa ekyenjawulo Okiba nti kulunda nte nga tulina ente ezaffe tibano bannansi balinamu kalice y'obulaalo erimu oluteetete erimu balimi b'amatooke balimi b'ebitooke oludurama bazannya drama balina drama waabwe something different kubanga bwe tugenda Olumerika tuyinza okwekanga nga ate we are more or less the same nga tulinga America oba nga tufaananyemu America nga tufaananyemu Olumerika nga tuli awo mawanga magati Olumerika omuntu mu Sudani si mu Sudani Muganda si Muganda ate by the way culture yaffe eri so much diluted oyinza okusanga oli Muganda naye alimu Olukristaayo Mukatuliki anti culture involves religion belief nenzikiriza yammwe nayo gye kati oyinza okusanga omuntu alimu Olukatuliki oba Olusiraamu ate alimu Olusabosabo kati onobagatta nasituka byonna abikwataganyiza kakati olaba ebintu ebyo if you are not clear about streamlining your culture n'obwongo obubeera confused kubanga singa obuwangwa bwo tomanyi tosobola bulondoola bulungi obwongo butabuka kasita obeera so much confused kwegamba oyinza okubeerawo kale katugambe oli our true African marriage approach egamba nti omusajja alina okubeera polygamous omusajja alina okusajjala atabeera n'abakazi babiri kati our new modern cultural belief eya Christianity egamba olina okubeera n'omukyalo atya omu kati ate oli wano ogenda mu kyaki olina omukyalo otya omu naye no olinayo abalala bameka babiri kati obwongo bubeera buzunga buzuuzi obwongo bubeera kwegamba obeera you are not congruent within yourself nga tewenywezeza mu mutwe gwo togumye you cannot align your mind n'ebintu by'oyagala okutuukako actually ekintu ekyo kitulemeseza okukulaakulana
olwokuba tulyaganaaga oyinza okugamba nti nze amwe Christian sikkiririza mu kukola ki mu kukuba njawulo ate omumerika oba omuntu omumera ati ava e Dubai commission is okay najjanaga nti eyo ibada bakita liba okuba kulya liba kasita nkuwola tonziriza magoba bwe busiraamu amagoba bwenkusaba eyo baliba tekkirizibwa mu ddiini kakati olaba obeeraawo okyova olaba abantu abasinga ekitulemeseza okukulaakulana tudiringa nnyo turotetingira nnyo mu kalica abantu bayinza okumala obudde nga bawakana mu byobufuzi bawakana mu byeddiini bawakana mu byobuwangwa ne bononerawo obudde n'omala obudde wandikoze ekintu ekirala oyononeddawo obudde ani yasookawo nti Muhammad kinidda Yesu yazze Kenya wamulabye kati olaba ebintu ebyonebakuŋŋaana ne babeera ku ekyo sobolaba omuntu anaakulaakulana valiyo kalica naye ejjamu ebintu ebiyinza otuyamba okugenda mu maaso kino nno kigazi kyetwogerako because ffenna tuli mu umbrella eyo omutwe ogumu guli Christian omulala guli African ate kati omulala gulimu ne Western kati thinking erimu eki Western kati batumixinze omuchina afokasinga bwati kalicha ye erimu empisa bwabamugwa mu World Cup teyaddayo abomujokira ntibwesuka mu World Cup nebagandi temuddamu okusaba omupiira gwa World Cup omuchina kubanga baafuusanga ebintu ebitanyuma mu kisaawe China teriyo bali babagana tebasamba tebakomawo kyebajja bajjukire ng'okudda naye nga bateekamu Chinese art generation eri bagigaana temudda mu mupiira golokipa alaba emipiira ebiri bakukoba batya golo 10 bayingiza kalica owaawa omuzanyo golokipa wabali bavuganya naye owaba China owamu wa Uganda bagezesanya ne China bakuba golo 10 mu dakiika 9 buli dakiika omupiira gujja bwe guti yo kipa alaba empiira 8 kwate kuno nga guli kuyinga kakati ataawo nze nga researcher nkyanoonyereza ati oyo omutandinga otya okulaba nga abantu bongera okukulaakulana kyenalimbuuza wano baŋŋamba mbu waliwo bano mikwano gyaffe wano abalimisa abantu ekiro ekibuga tulina sayansi oyo lwaki tupangisa lwaki tofuna kiyini n'omulimisa emisana lwaki tupangisa abazungu natulimira wano tubaleeta ekiro batulimire wano kakati ate kyova olaba abantu abazungu batya nnyo nti waliyo cultural traits obulombolombo bwe batunuulira nga tebabutegeera kubanga era kyova olaba ne baleetayo religion ne baleetayo education olaba kati at the end of it all ne bi counteracting engeri gye tulowoozaamu bye tukkiririzaamu engeri gye tukolamu ebintu engeri gye twambalamu kati at the end of it all ne tubeera nga we stay confused ekyo njagala okukifokasingako baatutabula engeri gye tulimu mu kalica yaffe tulimu naaga era tulina okulaba nti nno at one time tugezaako okulaba nga tusitreamlininga ne tulaba ebirungi bye tusobola okujja mu kalica tubigoberere ate ebiyinza okutwawula ku kalica yaffe nga nabyo bibi byajja nga bijja bitukonfuzinga tubigaane tubeere berufu tugende kino nedda kifu tetujja kikkiriza kubanga teri nsi ekulaakulanye nga terina kyegoberera kubanga bwe tuba tetugoberera kintu kyonna tuba tetulina direction era nakati mu Uganda tetulina direction by the way nagamba mu Uganda tetulina direction apart from copying bw'oba oyagala okugamba tulina direction sooka obuuze what are our core values values ki ezitutwala mu maaso ng'ozirikirya ate values ezo obulambulukufu tetubulina si bukozi bulambulukufu nabwo tetubulina si mpisa zaffe ndi tetubbe obubbi tubbe nedda ate kale ekyo si kyekikulu tekitegeeza nti bw'oba oyina values bw'oba oyina ebintu by'okkiririzaamu tosobola kukola opposite
naye ababyogera byebiriwa byetugoberera era wotegerera values za community obabuuza bubuuza nti wano biki abantu bye bakkiririzaamu baba babimanyi byebyo kati mu Uganda bannayuganda kyetukkiririzaamu oba tugamba okugenda mu maaso biki Uganda tugimanyiiko ki oba kale abaganda babamanyiiko ki g'oli muganda abaganda babamanyiiko ki kuzina mazina maganda ekirala tulina akatale Magufuli e Tanzania yagambye abantu bazaale nnyo bwe banazaala ennyo beekolera akatale akaabwe domestic market kakati byoyogera market teri connected ku culture nga tetunakola values olaba values zino ennungi zituyamba okukola sente naye guno musingi waliyo bambi Reverend omu yansanyusize nnyo yawandiika article oba someone yawandiika article mu New Vision mu July 29th 2019 July nga 29 ogw'omusanvu omwaka guno mukulu Kanoni Mwesigye n'agamba Uganda needs a moral revolution. Bunula Uganda yeetaaga enkyukakyuka ez'omuggundu mu mpisa era n'agamba that the strong value system is important so as to help people to develop positive character traits that enable them to do the right things. tulina okufuna system gyetugoberera nga nnambulukufu eyamba abantu okulaakulanya empisa zaabwe ennungi ezibayamba okumanya okukola ebintu ebituufu. Eddiini emyaka gye zimaze wano ekyusizza bameka okukola ekituufu? Actually eddiini by value eyina ekyusa abantu okukola ebituufu naye ate sometimes in practice abagirimu tebakola bituufu. Yata TV tukole kalisokero gyewo ku bulango buno tudingane ekintu kyaffe kyokubiri ojana kumbuulira waliwo tulina abantu bebakkiririzaamu ng'eddogo oli n'aganiza n'atisa mu nija kukologa omulala n'aloga munna mayembe negoogera naye mu kooti ejjembe teryogera era teriteeka livunaana teriteeka mu kooti livunaana mulogo w'amayembe. Leta TV tukole katujje.